amanya go amatuufu era abantu babuulire kiki ekigenda okukolebwa ekiro kya leero bategeere tumanye protest vote etandikira ludda wa. Amanya gange emikulu mu bibige bali kusebwe bali kunnoonyako kale so era njagala okwebaza Abannayuganda okuvaayo mu bungi ne bakuba akalulu. Naye okusingira ddala neebaza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi okutuzaamu amaanyi okutulaga nti tulina hope n'ayimirira amidst all intimidation, violence, n'akola ogugwe naffe first phase of ogwaffe tugukoze tukakuumye abaana bakakommunicatinga kaakati tuzaako last phase yakukabanja naye nga sinagenda awo amanya gange nze Aaron Masembe. Yes sir. Abasinga obungi mumanyi mu area ya technology mu Uganda mu Kampala awo kubanga nkoledde ebitongole bingi era nkoze ku solutions eza technology mu bitongole byonna ebya government. Nkolera abayindi abamu aba enforcing policies za Museveni nkolera abamu nkola jange nga sekinomu kubanga company yange kakati. Yes sir. Mu time jemaze nga ndi mu technology mu Uganda of course nkozemu emikwano bingi kuba ne Minister of Defense namwo nakolayo technology waabwe systems zaabwe eza Oracle eza HP Dell mbadde nga implementing nga mpita mu company ebagiyita Sibil computer point ebagiyita nga computer point Sibil then nenzirayo again mu company yange cloud integrators nsomeseza abanja abali omoso ndi preview to a lot of information from the defense from the ministry. Yes sir. Nkozeko mu Ministry of Finance nga mbayamba ku systems zaabwe mu Ministry of Finance n'okubasomesa nga mbasomesa ku Oracle systems. Njagala nkwe background eno awuliriza akimanye nti byenjogerako mbimanyi ate bituufu. Yes sir. Nkozeko consultations mu Bank of Uganda nga mbayamba ku bintu bingi nnyo ku streamlining IT operations mu Bank of Uganda. Era bino bibadde in the past 3 years ne omwaka guno gwennyini oguwedde mbadde mu Bank of Uganda over and over again. Basogera bakebera bipozi zaabwe. Nkozeeko ne consulting ne URA ebigenda maaso mu URA mbimanyi era mbadde at the forefront okubayamba ku system empya gye baleeta ya e-tax. Nebirala nkoze mu Ministry of Agriculture, ministries enjawulo including even Uganda Airlines along agenda yokunga bayamba ku their cloud solution gye ba implementing ya Oracle na yating ebibati babitegeera bahiring abantu abatategeera technology across all these government agencies. Yes sir. Nkoze mu bank ezenjawulo mbadde nga nkulira technology. I've been head of IT in DFCU Bank, I've been head of IT in Eco Bank, and I've been of course training and supporting various banks in the country. Nkozeko mu Centenary Bank ne mbasomesa ne nkola ebyenkozeeyo, nkozeko mu Opportunity, nkozeko mu Pride, nkozomesa abaana bali mu Pride, abaana bali mu KCB, abaana bali mu Stanbic Bank, abaana bali mu bank ezenjawulo including Bank of Uganda yina mba students bange. Lwaki nkuwa background eyo nkutegeeze nti byenjogerako mbimanyi. Recently emyezi egiyise emabega mukaaga gisukkamu kuba nfali mu February. Electoral Commission yampa contract okutraininga IT team yaabwe. Atangenda ku kinyusi kya voting bwancho okubiddeko sijja genda genda ku kinyusi mu recording video eno genda ku kinyusi. Electoral Commission bwempa contract okutraininga government agencies zino zibadde ne a lot of waste. Bambaga Abannayuganda mbabuulire bwe tuneeguba ku Museveni ono tugenda ku mitigating wastage of our money. Wastage of our money is happening in every bank, in the housing finance bank alone. Sente zibasasula mu technology ziba wasting banange katonda wange twetaga Museveni kunungo bagobina busungu. Muwara sente ziba wasting. Mu Bank of Uganda sente ziba wasting. Electoral Commission sente ziba wasting. Nga tukatwina infrastructure at all. Ogenda IT team engineers and blah, they are all disconnected from the technologies they are implementing. N'osomesa abantu ng'osomesa abantu mu class naye ng'olaba bafuna sente nnyingi nnyo. It is because of where they come from that they are in those jobs. Naye ng'abaana bafa abagezi babalese ku streets. Tebalina
Commission ne bampa contract okusomesa team yawe. Bampa contract okusomesa Oracle 19C. They are implementing an Oracle database called 19C, version 19C. Ne bangamba Oracle database 19C, ne beramu WebLogic application server, WebLogic. Abatamanyi technology ono. Technology ono obane database in the back end na yenge reported to an application server so okuyamba interfacing with the application so accessing the database side. Okay, eso gena mas kakati dan kubira wanesimu ila kawaliwo ali online yo nga ankubira simu ampulidde eddoboozi ankubira essimu kubanga Museveni alowooza alina monopoly ku tekinologi adamanyi bajja kutujjako alina monopoly oyo wawa ankubira essimu naye nga ankubira essimu nze mutegedde alina waava no problem user tugende tuyira obudde butono kakati tekinologi oyo okumintegratinga olina okuba ne highly skilled people Electoral Commission terina bantu abo first of all ebadde sasula sente nyingi nnyo mu licenses ezitali ezitakwatagana eza Oracle nga bakozesa kampani y'omuyindi bamuyita Girish Technology Associate era ye muyindi y'omu abadde nga inflatinga licenses za technology mu Housing Finance Bank abantu bano abagwira bakutabukidde kakati bwe bampa contract okusomesa Linux mwakwaliko ne Linux operating system bino kwa bitula byonna database ne application server kwetuula contract eno tugisayininga contract value ngerimu over 76 million shillings era ne bagenda maaso ne basasula sente ezo bwe basasula sente ezo ne tugamba nti training tugenda gitwala outside of the country in Kenya kubanga bane PDM wako bafuna na biki zishina buzibu kakati kuba tulina operations in Kenya trainings zake ezimu zitwala Kenya ezimu zitwala Dubai ezimu zitwala out of the country and training ile y'abantu kakati tukogende Kenya okutengeneza ngabagamba kanika di training mujuni onanga mbakushinga yate tulibize tuddamu by election ya Sejirinya ali akatulibize tuddamu by election ya Gundi tugenda kola ate kubino ki ngabagamba kipushinga nebagamba bannange training ene happening the training is happening akakati yao around October 2nd ngabanga wandikirani wandikira Nobert Mao asobola okureleasinga funds kubanga jukira Electoral Commission under Nobert Mao kakati ngampandika Nobert Mao nga mulibula team egenda jengenda okutambula nayo ogenda okukola ki ogenda okukola nga wenjogera bino abantu balaga katambyako nga bankwata bagene ndi wachuka nze sigendera kubi bwoba ompadde omulimu okukola nga nkola mu bulambo okufunja kukola niwo ntekamu ebyokubba siri zisikola bintu byakubba byakuuza kuzanya kubba bana Uganda Nobert Mao atamba Anita Amongo ne muhozi balowoleza ne abakama bamulowoleza ne bamagire ekyokukola ate amaka bajuka jaji sati akwagala kumumanyira n'abantu batasoma basi n'amagezi there's a conflict of interest n'obusungu Electoral Commission njogaganya na mubajje n'abalala okutuwagira training aba IT ate eri baluwa giwandiise bali bampa instructions ndala ate kulesa Chinese farm egenda kweta biometrics verification tools zinogenda kutuyamba okulaba because the Chinese are sales people bo batunda butunzi tebamanyi how to integrate these technologies tugenda tuyamba okukyusa architecture okuintegratinga bugundi buno biki tugenda kukwasa kimya Electoral Commission osobola okulaba nti tuintegratinga biometric electric verification tools zino tuwenga tukola ki tuwenga okubukozesa country wide naye ndi musajja muyivu tosobola kungamba bintu bya kisu bitakwatagana tuli mu October barely a few months tugende mu elections temunaba kola civic education siri lawyer
siri lawyer siri parliamentarian naye mbisoma mbimanyi I'm not a medical person naye njugana n'abasawo oyinza okugamba ndi musawo bwe mamba questioning about various things na tutewa abaana bange kubajjanjaba obanga tutewa mukyala wange or something, you know. Yes sir. Yeah. Kakati munange ngabanta ngokumpya kama second ogenda n'abachina ogenda ku team ogende mukole ku biometric verification tools no cause internet conduct test girina sigenda mu bintu ebyo bwe nagana ne bataka okumpa warning binuza bya kusanga kubanga amasu mbaka warning genda okulaba bansazeeko awaka abasirikale bajja ne bansalako awaka nga bampa 24 hours okwadira bwe nagana basalako ne bajja waka ne bankwata ne bantwala Embuya military barracks ne bankumira eyo bankumira Embuya ne bakomawo waka ne bakola search mu nyumba yange ne basangamu kaadi yange ya NUP ne basangamu n'ebifaananyi byange bya Bobi Wine ekifaananyi kiraga abantu nga ne Bobi Wine bamukuba essasi nagenda ewaabwe nga yangenzeeyo kwaba ng'ekiyinza okubayamba ku bya technology olaba nga benganga dictator. Yes sir. Naye kakati bajeka ne bakola mesa waka bakubye omukumi wange ku gate akuma wao omukubi naye ayina bamujja kakasima kana kama pesa babuza bamujjeka esimu kumbe asigaza esimu endala recordinga mu kayumba k'ebbali na yanyamba na recordinga ka video yako nga bantu wala enzite yanditegedde abantu wani bankumira Embuya for some time naye bino bingenda nsomesa abantu nasomesa abantu Minister of Defense nga zitolina omuntu alanga sina ndagana kusimanyi naye bali mpita ku kisawa ku airport. Yes sir. Abasirikale babiri nga bandaba gabanga nti the Oracle man is here basinga bampita Oracle guy kubanga nkoze Oracle technologies across many African countries in Nigeria and Ghana and Zambia wa Egypt wa Oracle entambuza okugenda okukola technology waayo mu banks ne telecom companies and other government agencies. Yes sir. Kakati abasirikale balonga nti what is wrong, what did you do? Bankafu mandikukafu si bantu bali mu basement omusirikale balonga nti kibakoze ekikonde nti munnange abasajja bankutte bangiteka mu byabululu bya kisirunze sebirimu ebyo bampa kuto kya kusomesa ate bana bampa instruction yagenda ku integrating biometrics verification systems. First of all government ekolanga civic education educating abantu bagenda kuza tools zino parliament etulanga kuisa teeka dikiriza bomba mukozesebwa tebiri mateeka yebo sebeni alowooza ajja kutula ne mukozi bajja kutula gye batuula buli Uganda kiriza ebiteeka byabwe ekisirusiru. No, some of us move with integrity.